mugamba wano nti nno Bobi Wine yakuba abantu mu lubiri. Bobi Wine yakasuka obucupa. Abantu ba Bobi Wine bakola ki? Bobi Wine yali mu lubiri tebamukiza dokuimbya Ssaabasajja Kabaka simana yali musajja wattu. Mujje kaliya ya Bobi Wine mu nonsense. Nakati Pallaso yalumbye Alien Skin muyingiza Bobi Wine. Bobi Wine balumbe kitebe kye kiramba. Polisi yali ludda wa. Polisi we yayi. Singa basanga abana bannu bali bagenda kubaganira bette. Omuntu afuna omutima ogulumba munne. Olunaku olwaleero amagye military ne poliisi basazeeko amaka ga Alien Skin. Ngenda kubuulira ki ekiyinza okuddirira mu bino ebintu. Mu ngeri endala oba mu bintu ebirala Full Figure leero ayogedde ebintu nenzikiriziganya naye 100 ku 100 naye ate ndi disappointed nnyo eri munnabyabufuzi amanyiddwa nga Mpuuga the Mapuuga ow'ekitiibwa. Ndi so disappointed n'engeri gy'akuttemu oba gy'ayogeddemu ebigambo bye. Agambye asupporting Alien Skin 100 ku 100 ewatali yadde kwesikamu agamba musupportinga. Now tugenda beera nga tubitunuulira. Nakutegeezezaako mu vidiyo zaffe eziyise ez'olwaleero nti bapromota babadde bakutuula olwaleero okusala entotto ku ki kye basobola okukolera abayimbi bano. Bamaliriza byonna ebivudde mu meeting mbirina abayimbi baweereddwa. Pakaddi bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Eby'omukyala eyakuba omwana nabyo mbirina. Nakutegezaako mu vidiyo yaffe yasoose nti yabadde aleeteddwa mu kkooti era nakkiriza emisango. Ki ekizzeeko bye tugenda okubeera nga tutunuulira okugaziya n'okubeera nga twongera okubeera nga wamma tutaanya ensonga. Njagala kusaba vidiyo yaffe giweera like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'ososola mu mukutu guno. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi ogenda kubeera ng'obiraba. Mpuliriza, njagala tutandike ne vidiyo eno. Njagala tutandike n'akatambi kano. Okay, katutandikire wano anti bino bya banene. Bwe biba bya banene katwolekere abakulu. Alien kimugwanidde. Kimugwanidde. Waliyo obanga ovudde mu kyalo. Mwanti mwe temulina babaagala. Ffe twavanga mu kyalo nga bakukubako enfufu bwe bati. Bwe bati. Kati Alien Skin babadde bambi bamukubako enfufu. Tebamukubidde ddala ddala naye babadde bajja bwe bati. Ndivaako enfufu kati oli ku kibuga. Bakubidde ebyoku kyalo gye wakulira gye bakuwaana gye bakuyita king. Okay, muzeeyi omuwulire. Muzeeyi mu myaka gye alabika teyali wa bulijjo. Anyway, muzeeyi bw'atyo bw'agambye. Naye wano side eno tulinayo Alien Skin, eno tulinayo Pallaso. Tumanyi Alien Skin from nowhere yajja n'azimba akakundi ke. Naye tumanyi Pallaso okuviira ddala olugendo lwe olw'okuva mu America. Mumanyi bye yali akola mu America. Pallaso kigambibwa nti yali atunda njaga. Mumanyi kye kitegeeza? Enjaga mu ggwanga erya America bwe bakukwata masasi. Kitegeeza omutima gwa Pallaso gwa nsolo. Era yasibibwako makomera n'abasajja ababede. Kakati katulabe gw'osalawo mu comment section ku kyogenda okulaba ombuulire. Bwe biba nga ddala bya banene ani munene. Tunuulira kakati tugenze mu mibiri tugambe Alien Skin akutte Pallaso 1 on 1. Kakati wano gwogenda gwe mulamuzi gwe rifu ani kabejja. Tunuulira.
biri ebyokukyalo gye wakulira gye bakuwaana gye bakuyita king Ojamanye chikutula omutira gwekikere bino byabaki bino byabanene tulina emitwe minene tulina ekigule tulina empaka tetetufugika ojamanye chikutula omutira gwekikere bino byabaki bino byabanene tulina emitwe minene tulina ekigule tulina empaka tetetufugika akasajja ka palaso kayina fuuti waaka akasajja kayina fuuti waaka nze bino singa tebibaddemu mbu simanya kutwala bulamu ate kola biki nandyagadde obbalabako mu ringi blood palaso ayina fuuti weyita kimenke naye nga waliwo omuyaaye atugumbula ebimenke erewe ani alalabyeko ekimenke mu firimu nga kiwangula tebakulimba eva kikoma kutiisatiisa naye boyi era wavaayo kaguje n'akimenya embirizi kakati olunaku olwajjo njagala tube nga tuvaayo buterevu bwe tuba nga tuvuddeyo njagala onzikirize mukwano gwange mpuliriza era gy'osinziira okubeera ng'ongoberera tusobole okubeera nga tutunuulira ku mbeera eno. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde mu press conference gy'akoze olunaku olwaleero ng'omukulembeze wa DA Democratic Alliance. Babangawo enkolagana wakati wa Democratic Alliance ne Fangon Unity Platform oba ne Alien Skin. Enkolagana eno ebaddemu ebibuuzo bingi okuva Alien Skin we yavayo n'agamba nti nze ne muganda wange tuli babbi. Ono yabbayo ebitaano ze nenziba akasimu. Now Mpuuga bingi ebyogeddwa. Olwaleero munnamawulire abadde wa Galaxy FM amubuuzizza ekibuuzo nti okusinziira ku bigenda mu maaso ku Alien Skin enkolagana yammwe eri etya? Bannange ffenna tuli mu kwebuuza n'ekyo kyolaba ku screen side zeno amagye gasazeeko wa Alien Skin, dwampisa za Alien Skin. Njagala owulirize bannabyabufuzi bannakigwanyizi. Njagala owulirize bannabyabufuzi ab'enkwe bannabyabufuzi nga tebagenda kuzimba okujjako kwetaagako n'aka katono k'osigaza wadde bakulaba obbirwa oggwerayo ne n'aka katono ke bakyasobola okunuunamu baagala bakokunuunemu. Njagala owulirize ebigambo bya Mathias Mpuuga. Njagala owulirize ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba. Bye bakola tebiwooma beetaaga okuyambibwa, so si kuvumirirwa kyokka. Okubavumirira bye bakoze kituufu, naye bubavumirira n'obaleka bulesi bagende oba tobayambye. Naye mu kwewaayo ne mu kugamba nti abantu bano balina kye bagatta ku kubeerawo kw'eggwanga lino, walina okubeerawo okwewaayo okw'enjawulo okulaba nti bajjiba mu mbeera gye balimu. Tewali n'omu agyegomba. Ensonga lwaki twagamba nti tulina okwewaayo okuyamba abaana bano, abaana abalina ebitone abaalagajjalirwa ne bakola bye baagala ebibanyumira. Ekiseera kyatuuka dde okubagamba nti ebibanyumira tebinyuma naye beetaaga okuwa obudde. Era okugamba nti tujja bayambako sitwagamba nti tujja kukola omukolo gw'okubayambako. Twagamba tugenda kubeerawo okwewaayo, wagenda kubeerawo okwefiisa, okubawa obudde okulaba nti tubayambako. Si kyangu nnyo. Waliwo abavaayo ate bwe baddayo mu mbeera eyo. Kakati nakyo byonna tubimanyi. So tugenda kuwaayo obudde bwaffe kubanga tubaagala. Abavubuka bato bangi balina kye bagatta ku ggwanga lyaffe. Nze ndowooza nti bye bakola tebiwooma, beetaaga okuyambibwa, so si kuvumirirwa kyokka. Okubavumirira bye bakoze kituufu, naye bubavumirira n'obaleka bulesi bagende oba tobayambye. Sebo awo ndowooza tuyimiridde ku nsonga. Oyo yeweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bw'atyo bw'agezezzaako okubeera nga nnyonnyola.
naye ife nze nganze nebuuza bino ebintu bano bo bakoleraani because gy'ogamba ensi eteeka ekitiibwa eri obwakabaka bwa Buganda bwategese omukolo ogubeerayo buli mwaka ogusinga amaanyi mu ggwanga ekivulu ekisinga amaanyi mu ggwanga ng'empologoma egenda kubeerako gy'osiiba oyogera nti gy'oweereza. Omuvubuka ye n'atayagala kubimanya n'agenda ajabaate omukolo ogwa nnyinimu ogw'oyo gw'ogamba nti gw'oweereza ye mukamaawo n'atandika kubeera nga ajabaatamu mujabaate. Bino bye bimu ku bigambo byayogeredde ssebo ow'ekitiibwa Mpuuga. Bino bye bigambo Alien Skin byayogeredde eyo gye mwabadde gy'owa ekitiibwa. Bino bye bimu ku bigambo katubifune. Okay, Alien Skin. All right. Mujagala tuitegeera mpola. Okay, Alien akatambi ka Alien kaliwa. Mujagala Kakana. tukuba enkuuka nnamba. Koleeta famire yangerebwe. A few moments later. Ffe tukuba enkuuka nnamba. Mpuuga enkuuka bannannyini baayo. Omugenyi omukulu abeera Ssaabasajja Kabaka, ebeera mpologoma ya Buganda. Gw'ogamba nti yakusiima n'akuwa ekitiibwa. Ekitiibwa teyakuwa kya kusimba busimbi mannyo, nedda. Ekitiibwa yakikuwa okikuume obeere nakyo n'abaana n'abazzukulu bakisange. Bw'obeera oleeta ba Alien Skin abafaanana bwe batyo. Anyway, sijja genda wala. Naye mbadde ndaba kirabika Mpuuga talaba. I'm sorry to say that. Mpuuga alabika talaba. Era Mpuuga bw'aba akola bw'atyo kijja tuzzaayo kitulowozese nti Mpuuga alina omukono mu Alien Skin okulumba NUP ekitebe nga Ddiini Lubowa bwe yalumba ekitebe kya NUP n'agenda n'asuulayo embizzi. Kituzaayo. Njagala owulirize ebigambo bya Full-Figure. Ndowooza tuwulirize ebya Full-Figure. Katuwulirize katusooke ebya Abitex. Nakutegeezezzaako bino byonna mbireeta nti yo ow'ekitiibwa Mpuuga tabiraba. Tabiraba oba tabiwulira. Leero gamba nti tujja kufa naye Alien Skin. Oba kitegeera kye ŋŋamba? So njagala tulabe ebigambo bapromota basinkanye olunaku olwaleero era okusinkana kwabwe bino bye basazeewo eri omuyimbi Alien Skin ne Palaso. Wabula Minisita Balamu ku lwa gavumenti ayongedde okwegaana Alien Skin. Naye waliwo kye sigenda kwogerako mweno mboozi ne ngenda kyogerako mwejja mu maaso awo. Naye katuwulirize emboozi z'abapromota ne kye bavuddeyo nakyo. Noona akalambidde. Promota munoonyi wa ssente. Era Abitex ogenda okuteeka ssente mu nkuuka ye munoonyi wa ssente. Naye kugamba taliiwo ku protectinga nnyo Bwakabaka kuba ye munoonyi wa ssente. Naye Mpuuga kimukakatako protectinga Obwakabaka kubanga wa kitiibwa ekyamuweebwa nnyinimu beene. Naye abalumirirwa Obwakabaka be bapromota. Munzikirize tuwulirize ebigambo by'abapromota bano bwe batudde mu miitingi kiki kye basazeewo ekiddako ku bayimbi bano abeefudde ekizibu mu ggwanga. Okay.
Police ekoze kinene nnyo okuwaganiza Alien Skin. Kubanga police tosobola kubeera nga police mwine emisango egisukka 30 nga giwawaabirwa Alien Skin ne muba nga mwasirika. Ekigendererwa kyammwe kya kutuusa Alien Skin abatuuki atuuse obuvunaanyizibwa bwabwe butasobola kukola. Tumanyi Alien Skin bamukwata ne bamusiba. Naye waliyo omuntu eyafiira ewa Alien Skin, yafiira mu ddwaliro n'akuba n'abasawo. Naye okufa kw'omwana oyo poliisi temuvanga na lipooti ntongole kutegeeza nsi yonna Uganda omwana yafa atani yamutta. Poliisi mwasirikira ekintu ekyo. Poliisi mukoze kinene nnyo okuwaga Alien Skin okukola ekkujjo. Era poliisi yevunaanyizibwa. Bwe muba temusobola kumujja mu bantu mumutwale eyo bamuli haagu amaleyo omwaka nga gumu nga beyeetereza. Ffe tetugenda kukirinda, tetuvuddeyo ntubategeeza nti Alien Skin tumubaaninze okugenda ku stage eri abantu kubanga wabulabe ne ttiimu ye eri abawagizi baffe. Abantu baffe bafunye obuzibu, wali yavuddemu eriiso, bangambye babawunsa abawuba babadde bagende wa Alien Skin kubanga kirabika poliisi yalemereddwa okukwata kwa Alien Skin. Kaakati katumuteeke mu kkooti y'abantu. Uba poliisi bagambye ebakugidde okugende wa Alien Skin. Lwaki mukozesa obukugu ne speed nga balumba Alien Skin? Ate Alien Skin baba alina balumba ne mumwe beetu n'abalumba n'abakolako effujjo n'amala nateeka. Ntegeeza IGP Damuliro owuliriza nnyo naye osirise era nsinziira wano mu kamera zino. Poliisi kirabika Alien Skin ali waggulu w'amateeka. Omuntu yenna baabeera waggulu w'amateeka mwerwaniko. Buli muntu yenna Alien Skin gwakozeeko effujjo nga poliisi tesobola kuvaayo, mwerwaneko, mwekolemu omulimu, mwerwaneko kubanga oli kirabika ali waggulu w'amateeka. Bave ku stage okumala emyezi 3 tuwe poliisi chance okunoonyereza nga beenoonyereza etuwe ripooti. Bwe tunasanga nga ripooti ewunzikira ku bombi nga bonna balina obuzibu tubabaninga okumala omwaka mulamba. Naye okutandika nga 1 January okumala ennaku 9 tebagenda kuyimba wano mu Kampala oba ku bivulu bya omukufe oba ku muntu yenna. Bano abavubuka abagamba nti bo bali unruly. Ani agambye nti unruly gwe nga tolina president kati president abeera atuyamba. So tulina president wa Uganda tusobola gamba nti oli unruly. Then ekiranjagala kuddamu bannayuganda mwenna ababadde balowooza nti Alien Skin akozesebwa gavumenti. Emabegaawo mwabadde mulaba Alien Skin yagenze mu Democratic Alliance ekulemberwa Mwami Mpuuga yali leader of opposition. So Alien Skin akolagana ne Democratic Alliance takolagana na NRM. Ati kubulidde takolagana na ki? Takolagana na NRM. Nze saagala kwogerera bibiina by'abantu abalala. All right. Statement eyo okuviira ddala we batandise okwogera okuva ku mukulu Abitex Abe Musinguzi n'ebbalamu ebigambo byayogedde biri clear bulungi nti takolera NRM akolera Mpuuga. Naye gwe oteekeddwa okubeera nga kyeweebuuza kimu era abamu ku mmwe mukimanyi. Atamanyi weebuuze Mpuuga akolera ani? Kano kabagezi, Mpuuga ye akolera ani? Bw'omala okumanya Mpuuga gwakolera weebuuze bwangu ki obwaliwo Mpuuga okutuukirira Alien Skin bagende mu alliance. Then kijja kwanguyira okumanya ani bossi wa bano. Dwaki oli yeeyita unruly? Dwaki ono alowooza yategeera mubali ku ludda oluvuganya gavumenti mu Uganda? Simple. Oli yayita unruly, avuga emmotoka teziriko number plate, atambula emmotoka yazijja mu foomu yaazo. Atali muvuzi wa mpaka, teziriko number plate, yazijja mu foomu yaazo, n'azifaananya ebitagasa, then katate Mpuuga mukono mulala mu opposition wa NRM mu opposition akolagana ne unruly oba yeyita unruly Alien Skin mu bayimbi
alowooza nti nno wa kitalo nnyo. Akitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Era owandiika ogambe nti amiina. Okitegedde? Balamu akugambye eri akolera Democratic Alliance DA. Naye nze ne nkugamba DA ekulemberwa Mpuuga. Mpuuga akolera ani? Bw'okitegeera kigenda kwanguyira okumanya ne Alien Skin akolera ani. Bw'omala okumanya buli omu gwakolera kijja kwanguyira nnyo okumanya lwaki basisinkana ne basalawo bafuuminga omukago. Nange nkannyonnyodde ako. Nange nkannyonnyodde ebyaddala. Anyway, bw'oba wuliriza Mpuuga, mikwano gyange abampuliriza, njagala olunaku olwaleero nkozese kino ekigambo. Ebigambo Full-Figure byayogedde olunaku olwaleero, omuntu bisobola okulowoozesa nti ategeera nnyo emirundi 100 ku 100 okusinga Mpuuga bw'alowooza. Sivodde mu nkwate bulungi. Ngambye leero ebigambo Full-Figure byayogedde, bw'otuula wansi n'obiwuliriza ng'obadde towuliriza birala byayogera mabega, n'okwata n'ebya Mpuuga byayogedde olwaleero, osobola okuteekawo omukono gwo ne bagutema nga bakugamba Full-Figure asinga Mpuuga okutegeera. Towuliriza ebya Mpuuga butereevu. Katugende mu bigambo bya Jennifer Full-Figure. Katugende mu bigambo bya Jennifer Full-Figure Nakanguubi. Njagadde nnyo ebigambo bye. Bingi tuyinza okuba nga tetukkiriziganya nabyo, naye ku lwakino njagala kutegeeza nti abadde mugezi nnyo ebitagambika. Ne neebuuza, bino Mpuuga tabiraba nti bijja mu bulamu bw'ono omwana? Kye neebuuza, obanga ye nakigwanyiza w'ebyobufuzi tebimukwatako Alien Skin waj'amalira, byandibeera nga tebimukwatako ne dekatulabe. Kale butereevu tuyingidde emboozi ya Full-Figure. Full-Figure agambye Alien Skin, kwata famire yo ogijje w'okolera effujjo. Oyinza okubeera onogamba Sajime, ebyo tebikwata. Nedda, famire teyina buzibu, era omuzadde tomunenya kuzaala kizibu. Oluusi tuzaala abaana ne batuwaganyalako, not because tetubagunjudde, naye omwana n'afuuka ekitagasa. Now Alien Skin ayinawo omwana, ayinawo omukyala, mpulidde mbu ne maama we ali awo. Kino kibi nnyo kya bulabe ng'okola effujjo mu kifo wali nnyoko, wali omwana wo ne mukyalawo. Nzikiriziganyiza ne Full-Figure ku bigambo bino. Nkubira Alien Skin omulanga n'abafangoni soldiers mwenna, tulwane tulabe nga tufuna abaana ba Alien Skin babeera tubajje ku fangoni. Alien Skin kye kiseera oyawule famire yo ku fangoni press. Kwata mukazi wo n'abaana ne maama wo obajje mu kifo ky'obeeramu n'abafangoni. Nkwegayire nkikusaba busabe. Bino mbyogeza mutima mulungi. Nkimayo bato ina sente Sekaya Sini asobola okuzikuwa. Onoonye ennyumba, yawula abaana mukazi wo ne maama wo, woobeera n'egganga ttiimu. Oyo ye Jennifer Full-Figure. Bigambo bya muzadde, ebigambo byakozesezza ng'ogyeko ekibeera, naye bituufu era bikulu nnyo. Okujjako waliwo akantu ke nanootinze. Full-Figure bwe yabadde ayogera, alina statement gye yakoze, n'agamba Full-Figure, n'agamba nti Alien Skin, komya effujjo. Omanyi
wajje twakoma n'omusango ogw'okkuba abasawo. Oba ntegeerekese? Omanyi gye twakoma n'effujjo lye wakola ku basawo, era n'amujjukiza ssente zaavaawa, nabaani abaazikiza omusango. Kitegeeza Alien Skin yakuba abasawo. Najjano ne nkibagamba ne mbagamba bwe kiba nga omusibe babadde bamuleeta nkya mu kkooti, olwaleero ekiraate Nsambya Hospital n'efulumya akatambi, kitegeeza Nsambya yali interested mu musango ng'era eyagala okugutambuza, naye waaliwo enteesaganya ezaali enzito. Furufiga leero atuyambye okutegeera nti omusango gwayingiramu buli munene mu ggwanga okutaasa Alien Skin aleme kugenda mu kkomera. Abitex waabuuliza Alien Skin yaani mu ggwanga atakwatwako, yatakula entalo, naye bw'aba azitakula poliisi tebaawo, naye we bamutakula poliisi edduka sipiidi okubeera ng'edduka emutaasa era emuyambe. Abuuza ani Alien Skin? Balamu abadde mugongo n'akugamba tetumumanyi, akolera Democratic Alliance. Kali ke baateekawo nti abantu baleme kulowooza nti Alien Skin alina NRM akola na Mpuuga. Awo ng'oddayo ng'ogamba Sajjime yatugambye twebuuze Mpuuga akolera ani? Bw'omala okukitegeera ng'oddayo ogamba ye Alien Skin akolera ani? Kituufu mwana mulenzi tatya loosi, emmotoka bwe zoonooneka tebimukwatako, afunirawo mu kubeera nga ye akanika afunirawo mu kubeera nga addaabiriza buddaabirize. Furufiga tugambye awo apangisa si wuwe, baatugamba yagulawo, n'ebyo tebinkwatako, ebyo tebinkwatako. Njagala kuba ku update ey'omusango guno, nayo ogimanye. Omukyalo oyo nakuwadde ku kifaananyi kye nga ali mu kkooti. Olunaku olwaleero kyekyo yabadde mu kkooti, ye yaluma omwana eyamukuba obubi ennyo, nakikuwaddeko ekyo. Wabula mu kkooti olunaku olwaleero byonoonese oluvannyuma lw'okukkiriza omusango ekibadde kirina okuddibwako, mulamuzi kubeera nga amusindika eruzira abereko eyo mu mbuzi ekogga. Wabula kyentegedde nti bamusindise eruzira, ne sitegedde bamuwadde ebbanga ki, kubanga oluvannyuma lw'okubeera nga okkiriza omusango bakusalira. Yes, bakusalira ebbanga ly'ogenda okumala ku meere nga buddamu ne kumpisa n'ak'obuntu. Alright. Yeyo update gyenina, naye nga ye atwaliddwa luzira asobole okubeera nga asavinga ekibonerezo. Kyasinaba kubeera nga nkonfaminga bulungi, so nja kubeera nga mbategeeza, kubanga waliwo nga mbigezaako okubeera nga ofollowing omusango ogwo. Wenzijidde wano ku mpewo babadde bakamaliriza, so sinnaba kufuna information emala bulungi ku nsonga eno. Nentegeddeko atwaliddwa oba atwalibwa duzira. Njagala kuggalawo ne kano akatambi. Kafurufiga tuwulirize ebigambo bino. Nagambye leero Furufiga asaana atwala Empuuga ku lubaawo amusomese ate kyamugamba nga takiwulira ajjeyo ne ku kibooko. Alien Skin, please cool down. Emboluka zezafudde ku nga bw'olowooza buli kaseera otambulira mu losses ogenda komadde okukola losi.
bikasoro bero kanike motoka bazikuba recently omwana Joram yakafa emotoka neziyika ikanenda alichali ku police yanenda waliwo era baba wali kachao ene motoka zo nebazikubera o abafiki Gaza bakulumbe uwo simana bachova wantu awo ataddewa ate wawe yagulawo wanadda wona bajja mulumba wera akakata omulire mala gukoleza kala gana yakubire ndulu oba naye kenyina akendeze alien skin kendeze mbera je mutambuliramu ekintu kyokukuba abantu mu lubiri tekyali kituufu ekintu kyokulumba ekitabo kya Nuupu tekyali kituufu nze mbyogererwa kukwagala mbyogezo mukwano muyitirivu lwa nsonga ki sirina kukulinda kusanga ng'ofudde sirirwadde kusanga mwana wa fango ninga ye mufu singa abana ba Nuupu mwabasanga ku kitebe siga kuliko omufu eiza babasiba amayisa mwe musagana okusaba bajja kutwala mpola batwala abana ba Nuupu alien skin ojja kufa ne bosi woto bitugito Palaso ojja kufa kide mutekeyo yekayogera ekigambo ekyo kumwetegereza alien skin singa tokyusa kendeza ojja kufa you are going to die dekera bifujjo otakufa Palaso ojja kufa bakutwala ekalangalo nga eke bamutwala ojja kufa toli wakitalonga ebyo bikonde bye mwekuba mugenda kulemala mugenda kufa mugenda kwetta mugende mu battle mugende mu music mwekuba enyimba polisi jiwa magezi polisi kyo eyole polisi mulekerawo okubikira eyole n'okutirira mwatugamba tewali ali waggulu w'amateeka eyole what is the action alien skin police. All right oyo ya Jennifer full figure abyogedde ebyaddala naye katono nnyo mbadde mbawadde ku mawulire agafa ku mukyala ono ku mukyala oyo mu ddakiika ng'emu n'ekitundu emabega nsobodde okubeera nga nfuna ebigenda mu maaso omulamuzi wa kooti eyekira naye ddala ndowooza tulekaawo mu kooti oba tube nga bwe tukyusaamuko omulamuzi wa kooti eyekira Sharon Nyuwaha olunaku olwaleero awadde ekibonerezo kyakusibwa emyaka 4 eri omukozi wawaka Precious Tuhayirwe w'emyaka 37 omukyalo ono asibiddwa emyaka 4 kitegeeza ku myaka 4 bw'aba ayina 37 bw'aba ayina emyaka 37 kitegeeza agenda kuva mu kkomera ng'ayina emyaka 7 emyaka 7 agenda kuva mu kkomera ng'ayina emyaka 7 so ono nakumiranga na biwoobe yennyini omukyalo ono tetunnyonnyola nnyo bingi byonna mubimanyi ebyatuukawo yalabikira mu katambi ak'omwana w'emyaka 4 nga mutulugunya ossa okumulya ng'alya oba ki anyway gega mawulire asibiddwa emyaka 4 kati bw'ogattako emyaka 37 gy'alina mu kiseera kino ogenda kwesanga nga ajja kuva mu kkomera n'emyaka 77 tegedde ekintu ekyo kale ndowooza tukome wano olunaku olwaleero tusinkane mu updates endala njagala kubeebaza buli ssekinnoomu
atutaakaddeko n'obeera ng'otuwuliriza weebale nnyo weebalire ddala nsaba mukama akuwa by'osingira ddala okubeera ng'oyagala kale ndowooza tuluyita olunaku mukama katonda abanjagalire tusinkane mu mawulire amalala mangi gajja mukwano gwange nago togasubwa.